netwala sipiika mu February. Minisita wa health n'avaayo n'ekiwandiiko nti bukyagenda tajjanjabwanga. Minisita w'ebyobulamu wajja okola kinga sipiika alwadde. Walina okukwata ennyonyi kubanga sipiika alwadde. The Minister of Health olwokola beke ekigenda mu maaso kubanga ye namba 3 mu buyinza bwa Uganda. Eyafudde ye namba 3 mu kitiibwa n'obuyinza. Gw'oba okola ki Minister of Health okumala tulimba mbu butaba mutwalayo yali tajjanjabwanga. N'okola settlement lwaki teweekweka n'otiika busirisi ebyo byaki naye yensiya mubasaasire nabala abikola bino ekintu kino kina akakwate n'okukkiriza kwaffe. Essaza lino baaliyita